ggwanga kuba bamanyi Gaddafi bw'anayimira wali kifaananyi ky'abantu abalala bangi abeerabira mu Gaddafi abajja okukyuka n'okumanya entambula y'ensi bw'etambula naye mwami gwe olekayo byonna n'owa abaana abo bwe batyo omukisa ne boogerako gye tuli webali nnyo webalire ddala tusamu ekitiibwa ba Empire Ekibeeza Mutumbi Nowa Mutwe yeekolera Komanda Wayiza abaana abawala ku TikTok abaana abalenzi ku TikTok ne ku platforms ez'enjawulo tubasaamu nnyo ekitiibwa mwebali nnyo mwebalire ddala okubeerawo kwammwe si kwa kusaaga mutusomeseza ebintu bingi waliwo omulenzi asomesa foreign policy oyo abeera mu gundi za NUP so mwebali nnyo buli omu kyamanya akikwata akikole bulungi nabagambye tuli mu transition buli omu genda onone ekikyo gyekiri eggulu ligguddewo okugaba buli muntu alina kye yeetaaga eggulu ligguddewo okugabira buli muntu obusobozi buli busobozi bwe baatuulira Katonda agguddewo eggulu okuddiza abo bonna abaalibwa z'amaanya Anikati thank you very good Anikati Kalakata ku Anikati tebasobola kuleetako Gaddafi tebasobola kuleeta Komanda Wayiza naye ate Shifura ye uyabeerawo yenna nga yeekozakoza yenna ayimiridde bw'ati gusimanyi ani Gloria Bugi awo Gloria Bugi oyo ye serebu buli sawa bamuleeta nalyoka ajja n'agomba wali amagulu bankyawa mitima bankyawa kati kuroba time awo ngenda gendawo wali ng'ali mu politics ngenda byogerako ebyo ebyokuwemula byonna bireseyo leero ngenda byogera nafunye embavu ezibyogerako Gloria Bugi olwaleero mu kigambo kya Katonda leero zino ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'E12 omwaka gwa 2024 11 ogw'E12 omwaka gwa 2024 mu kigambo kya Katonda tugenda kubeera nasabye aba UPDF SFC ne ba Armed Forces mwenna mubeereko ku programu eno abakozi ba government mubeereko ku programu eno manyi wabaddewo ennyonta wakati w'abantu ne UPDF n'ebitambula leero ngenda kwogerako gye muli mwenna side eno emanye side eno ne side eno emanye side eno kubiriwo abali mu government mujje muwulire ebyo mubadde temuwulirangako mbaleetedde ebintu bingi nnyo leero mukanyomeraako UPDF buli omugamba munno programu eno yammwe mu kigambo kya Katonda olwaleero kasoke mbawe ekyawandiikibwa kino kiyitewo ebyawandiikibwa bino wandika ekitabo kya Luka essula 5 olunyiriro lwa 36 kutwa kwa 39 lwe lusembayo Luke chapter 5 from verse 36 to verse 39 then oyongereko Matthew chapter 21 from verse 1 to 12 Matayo 21 okuva ku lusoka kutwa ku 10 nga ne birawo tujokoma leero omutwe gw'obubaka bwa leero obubaka bwa leero mbutumye omuntu obugamba nti amalala gakulembera ekigwo tugenda kulaba abagudde twogere ku baliwo mutegere kye mulina okukola abalamu tulabira ku bafu era ntaddeko akantu awo mu bracket mpuga finito ngenda balaga amalala kye gakola n'ebirala bingi tugenda bisoma mukama abawo mukisa obulango busigadde busitandinga ne Morini Skin Care Premium Dental Clinic asangwa Makerere Kavule tulina zimba tulina omuzimbi tulina urban plumber in case oyagala plumbing services ewuwo mu nyumba bamala okugizimba tulina plumber yakukolera ebitali byo inbox minkwe urban plumber akukolere ebyewunyo mu plumbing system bwoba oyina oyagala agala enzigi gate automatic gates ezisindikibwa nezi eri automatic inbox minkwe enamba ye akokera amadirisa enzigi n'ebya byonna byagala ogale ennyumba yo bulungi nnyo tulina fumba ku mikolo bonna goyagala oba omuzimbi oba kuzimba kalina oba ki ennyumba yalema simanyi munyina omuze simanyi mbu omuzimbi mbu bwazimba ku nyumba simanyi tofuna agimaliriza gwe ngamba nkuwagimaliriza va mu ebyo bakuba seminti bakola ki inbox mi nkuwe amaliriza ennyumba yo oyagala gitandika buto oyagala zimba kalina inbox mi okay eyo nga tuvuddeyo tuba tutandika programu bulungi njagala bannayuganda mwenna ba civilian ne ba armed forces omuno omuli UPDF SFC police n'abalala mwenna njagala abakozi ba government mujje muwulire ebintu bino bw'oba oli minister oba oli okola mu government mwenna mujje mubeerewo ku video eno eyebyafaayo kakati ngenda kutandika ne batata bange aba UPDF mwe
wano ku surface tubadde tutubogerako ebyo byaffe mubimanyi naddala bali mu nkyukakyuka kuba si bonna nti bali mu nkyukakyuka naye ate si bonna nti banyigiriza bannayuganda wabaddewo ekibuuzo pastor kyekigenda maaso pastor nga tukyayogera ku RO pastor nga tukyayogera ku revolution wabaawo ensonga abantu ababadde bajja batugoberera musobola okujjukira bulungi buli lwe tuteeka amawulire ago nga tulina kye tubagamba ebyokwerinda by'eggwanga bibeera bizibu nnyo babateeka ku stand by class 1 n'ebyokwerinda ne biba bingi kuba message zaffe ze twogera wano abantu ba bulijjo mmwe mutazimanyi naye bo bali baba bazimanyi wabaawo deployments ez'enjawulo bw'oboze emabega n'otandika okutunula so kati olw'okuba tuli munda ne wabaawo olw'okuba tuli munda tulaba ekiri eno neeno mukama yali ali ku kikomera waggulu ekya Yeriko nga ye alabayo bw'ati n'agamba Yoswa nti laba beggalidde omwo mbakuwadde bali omwo beggalidde Katonda yali alaba ekiri eno neeno Yoswa nga bamuwa update ku kiri eno neeno nga akimanyi akomandinga ekiri eno naye ate nga amanya ekiri eri kuba mukama yamugamba beggalidde omwo ne kabaka waabwe bali omwo bonna mbakugabudde so Katonda okuba tusobola okubeera eno neeno ng'omulimu munene nnyo gutambula era gukyatambula waliwo okutuula n'okukkaanya obutayogera paka nga assignment ewedde so yensonga lwaki wabaddewo akasiriikiriro olw'ekyo oba olw'ebyo ebitambula njagala okwebaza bannayuganda mwenna naddala mu Armed Forces UPDF SFC police n'abalala betukolagana nabo oba abataka bano okulwanirira eggwanga waliwo abantu bangi waliwo ebintu bingi Museveni yali yasiiga ekirowoozo nti tosobola kukikola mu Uganda era nga buli omu mbega wa munne era nga buli omu atya munne kubanga baakolanga ebitali bya ddala ne bakwatirako abaddala kati buli muntu eyakikolanga nga ne bwaba waddala banne bamulyamu olukwe nga balaba ne bagamba ono nalabika ajagala tulyamu olukwe ono ne bakuwaayo kuviira ddala kuba kasiri eggwanga kuviira ddala yemabega Museveni ajja azaafuna awo emiwaatwa naye olw'okuba yateekangamu ababe ne bakola ebintu bambi ne bakwatiramu abaddala kati ne bakibayingizaamu nti bonna balina kulwanirira Museveni bonna balina kubeera ku ekyo era buli omu nga mbega wa munne bw'owulirayo akakubye nga munne omulyamu olukwe kati ne babifuula nti si bya ddala naye nga abaddala gye bali era baaliyo era bwe baafuna ebyaddala ne bakola ebyaddala weewaawo paka nakakati Museveni tamanyi kimulya saate nga yakolagana ne babba bamaama fiina baani ne beeryamu enkwe n'agenda nga abanogola n'akolagana n'abayisiraamu n'amala n'abakuba amasasi n'agenda nga beeyogera n'agenda nga abatta nga abajjamu ekyaddala bwe kyajja ne kitambula paka n'olwaliro tewali akimanyi bwe kitambula so openire wano publicly mbadde sina update gyempa naye ate munda mu sakozi ne mu gundi information ebadde etambula bulungi nnyo kwe kujja wano okwebaza aba UPDF Armed Forces mwenna abali mu high ranking officers abali mu office ennene abakoze ennyo mu government ne bweru wa government mu institutions ne bweru wa institutions nga mukola kyonna okulaba ng'ebifo ebigulumivu byonna bituukibwako ne bimenyebwa nevu ne liyiika struggle eno eri mu ba other ranks oba ba officers ba junior officers ne ba senior officers naye nga bwolaba revolution bwe yagatta bannayuganda ebweru wa Armed Forces ebweru wa government era mu bantu ba bulijjo nga bwolaba nti revolution ekugatta n'omuntu n'abamunno n'abamukwano gwo bwetyo olujegere bwe lutambula ne mu Armed Forces kati mulimu ba Armed Forces ne wankubadde si bonna naye njagala okuwa credit abo bonna abali mu system eno okulaba ng'etambula it might be slow but sure era buli kimu kimuvinga paka n'olwaliro omulabi waffe talina kyamanyi ng'ate kimuli awo so njagala okubeebaza coordination yeyo okuva mu magye okuva mu poliisi mu SFC mu ba ministers mu ba permanent secretaries ne mu mikwesese gyonna mwebali nnyo mwebali ddala ne mbakuutira okwongera okwebereramu n'okubeera riyo ku lw'eggwanga Uganda biki ebiriwo ebigenda mu maaso ku nsonga ezikwatagana ku bintu ebyo nga njogera nammwe abateekateeka simanyi akalulu simanyi mugenda mu kalulu biki ebiri mu nkambi y'omulabe waffe ku kalulu militarire aketekerateekera atya militarire oluvannyuma lw'akalulu ka 221 okubanga kakyamubanjibwa n'ebikolobero bye yakola n'enjiri y'enkyukakyuka etambula mu ba Armed Forces bonna mu biwayi byonna
enteekateeka eriwo eti mu ebyo Museveni byayagala okukola mu kalulu ka 2026. Ennaku ezo najja ne mbabuulirako ku ngeri gyayagala okuggyawo UPDF alete SFC ng'agireeta ng'agiteeka mu strategic positions, most especially okwetoloola Buganda, okusuffocatinga n'okusaanikira Buganda mu biseera ebyo byayagala okubeereramu, okubbiramu akalulu ke mwagala ogenda mu 2026. Nakola bw'atyo. Elections ezo bamaze okuziteeka wano ku fingertips zaabwe okulaba nga batandika okukola emiziziko. Emiziziko gino nga bagikola nabo nga batunuulira ebifo ebigulumivu ebizimbibwa ebya Uganda empya n'okwenunula. Era abantu bonna bali mu revolution babamanyi ne kye basobola okukola ne kye batasobola kukola mu ngeri yonna bwe batandise okukola ku nsonga ezo. Nga bamenya ebiriwo bagambye bwe bati waliwo ekitundu Emityana bakiyita Makajjo. Awo nti olw'okuba waliwo zaake ne NUP nga bakwafu, waliwo ekitundu bayitawo Makajjo. SFC egenda kuteekawo enkambi ennene to counter zaake okumobilizinga zaake bamutereddewo enkambi mu kitundu bayitawo Makajjo. Simanyi yozi naye mpoma sekula ekitenjokesangako. Either batandise okuteekawo ka detach oba balongoosawo okuteekawo amagye. Mukono olwa Ticha Namboze ne NUP ey'amaanyi enkyukakyuka mu bitundu ebyo, mukono bagenda kuteekawo enkambi ya SFC ennene. Bagambye oluguudo lwa Masaka ddo tebalulinaako buzibu, terulinaako abatiisa okuviira ddala ku atwala Lubaga odde gundi ono Alozias Mukasa jjo nalabye amukuba Alozias Mukasa senga mwamukuddemu andawe ya mukapa awo mukatale naddayo ewenga nga ali bwerere okuviira ddala ku Mukasa ogende ku Segona, ogende ku Hildamani, ogende ku Nsibambi, ogende ku Katabazi, ogende ku ani abaddako eyo, ogende mu Basewungu, ogende bagambye eyo yonna walikiriya. Naye bagenda kuteeka enkambi ku Katonga Golo around there bagenda kugira batekewawo enkambi ya SFC Katonga ne Golo. Naye nga awo si kutya nti waliyo problem. Bagambye oluguudo dwo lulyoke, terulina problem okuviira ddala mu Kampala Central ewa kubanga osoka ku Nsereko wa opposition imbu Nsereko olukikwata nakikwasa awakwasako Kawalya n'akwasako ka Mukasa Alozias abo bonna no banupu benjogerako. Mukasa Alozias n'akwasa Segona wa Nupu, Segona n'akwasa Kiyaga Hildamani wa Nupu, Kiyaga Hildamani n'akwasa Nsibambi wa FDC, Nsibambi ndowooza oba n'akwasa Katabazi oba n'akwasa ani awo na paka kugenda kwa Nkole awo na bagambye awo na walikiriya bo be bafugawo. Masaka Lodi talina kyabatiisaako be bamufuga. Kati Ticha Namboze yagenda kuweebwa battalion number, Zaaka agenda kuweebwa battalion number in order to control them. Naye bigenda kubeera bitya, bigenda beera bwe biti. Batandise okuleta uniform empitirivu ez'enjawulo mu armed forces, ekyo bakyongeddemu amaanyi. Balese uniforms ez'enjawulo olw'ensonga Bannayuganda be bakozesa ebikolobero ku luli kati baagaana okuddamu okukola ebikolobero batya okukonfrontinga Bannayuganda bannaabwe olw'obulumi obungi nabo bwe balina nga bakola ebikolobero ku Bannayuganda. Ekirala nti kyaleta confusions mu magye nti abakyoli bagenda ne babasindika okubeera mu bikwekweto by'okukwata abavubuka mu Western Uganda. Kati ng'amawulire gatuuka ate ku Banyankole oba ku Bawestana abaaweebwa obuvunaanyizibwa ate bo genda okukola ku bavubuka b'omu Northern Uganda. Kati ne wabaawo okuwoolera eggwanga ne mu bo munda nga bagamba abakyoli mwagenda ne muwamba abaana baffe mu Western Uganda. Kati ate n'aba Western Uganda ne bagamba abagundi bali mu Northern Uganda batuwamba, ne wabaawo biifu eyo nejja mu bakulu mu magye kubanga abo abantu abali mu magye abakulu balina ab'enganda zaabwe. Ojja kunkola ekintu nga tomanyi nti nnyina bwe mpita Katumba Wamala, okimanyi nti nnyina Oluganda ku Katumba Wamala.
omanyi bwe Peter Katumba Wamala omanyi gwe bw'obonjiribya okimanyi nti afande Katongola asobola okubira Katumba Wamala n'amugamba nti mutabani waffe bamukoze bwe bati ne bwe bati okimanyi nti mwankole nina oluganda ku Doni Nabaasa nakugamba nze kidajjange w'empololo genda ononye omusajja gwe bayita Lazaro Kagunga namwogerako wano omuwala nankubira essimu ali mu kiyumba nangamba wire oli we waffe Lazaro Kagunga gwe muzukulu wa Luyindi twagenda okuddamu okugoba oluganda ng'abantu benina bwempita mu maji bwe nayogera Lazaro Kagunga yangatta n'abakulu mu maji abotamanyiiko gwe muwendo nga nzizeyo n'entambula ng'omunyankole natambula ng'omunyankole n'enzirayo ku Lazaro Kagunga empololo omanyi bwempita Doni Nabaasa nkubuuza omanyi bwempita birungi gwomanyi bwe okuva kono gwomanyi bwe nfuna amawulire agafa mu Ssemwayi omanyi bwempita birungi yangamba byonna byogere kubanga yafuga Ssemwayi omanyi bwempita birungi kati obulumi obwo buddayo nga bamukubidde ne bamugamba nti omwana wa ssengawo bamuwambye kati ate nga ye bamuwadde operation egindi naye n'akola revenge ku bali so kakati information eri bweti balese uniform ezenjawulo nga bakoze uniform ezifaanagana ni bampa obuyinza okwogera Katumba Wamala yangamba njogere Katumba Wamala Museveni ate Katumba Wamala ne mutabani wa Museveni ate Katumba Wamala nga yabbeka Museveni ekikonde tekavaawo teyetaaga mundu Katumba Wamala kati kasajja katwaka kuba oluyi olowooza tukaziikanako Katumba Wamala nze Katumba Wamala nali njogera naye nangamba bwati teyetaaga usimanyi buno muhozi teyetaaga mundu bwaba wakana aveyo agambe nti nonimba ali yatudde tumuyinamu essuubi ali yatudde bajja kubesa si muntu we Katumba Wamala deyo otuule oba sigo wabiŋŋamba yangamba yete agenda kutama anti mbuno bayaza ku mulyango mbuno bayaza mbuno tayingira ne mundu tayitaga mundu yangamba agenda kutambula bulungi nnyo agende ne ngumye naye agenda kuyitawo ng'agikoze bwati bw'amala okuyita ku mizizi gyonna agizinge ayingire mujja kulaba prison break amunyole ensinga amulekeyo atambula afulume basigale nga bamulinda nga bamanyi yebase Katumba Wamala ye yabiŋŋamba ndikamba somere n'ennamba ye ndi wano muzannya nange ndowooza wamba gwe wulira tuveeyo eyo temuddamu kwogera nange nga temulina bye mutuyamba mu Katumba Wamala mu Doni Nabaasa simanyi babirungi temuddamu bakoze uniform ezenjawulo uniform zino ezenjawulo ensonga lwaki bazireese kubanga uniform ya SFC yaffe emanyiddwa kati mu SFC ne mu UPDF baleese uniforms ezifaanagana n'abantu b'okumirirwano uniforms zino waliwo eyo ogiraba eyo si yewaffe tebadde yewaffe kati eri mu SFC yewaffe kati waliwo eyo efaanagana n'eye Kenya efaanagana n'eye Congo tosobola jawula neyo bagikomezaawo yaba infantry bagitadde mu SFC waliwo eyo nayo bagireese nayo ne bagitekako jukire ya SFC manyiddwa efaananamu bweti gundi ye yakakofu kati balese uniform zino lwa nsonga lwaki bazireese Museveni nga yeteekera waliwo nene yagala okufaananamu ya SFC naye era nga nayo yanjawulo si eyo ezo zonna bazireese batandise okuzigira okuziteekateeka batandise okuzambaza ebibinja ebyenjawulo bye bateekateeka okukola mu 2026 mu abagala okugenda mu 2026 kakati uniform zino nga Museveni atendeka abasirikale okuva mu mawanga ag'ebweru agetolodde Uganda omuli abakongo omuli abasudani omuli abasumaali batendekebwa Uganda n'abana Kenya okusinzira ku kwagala kwabwe ku nkolagana zaabwe ku nkolagana ye ne Ruto kati aba abantu be bali mu kutendeka be bagenda okuweebwa uniform zino ezitamanyiddwa nnyo be baba baparalyzing be bagenda okukola operations kubanga banna Uganda abali mu magye ne mu armed forces bayina obuntu
tebagala kuddamu kukola era bakakanyavu okukola ebikolobero eri bannayuganda bannaabwe. Kati kino kye bakoze okukyusa uniform n'okuleeta abantu ab'ebweru wa Uganda okutendekebwa papasire nga kalulu ka 2026. Mwabagala okugendayo mwe benjogera nammwe. 2 bageza mu meeting ne omujjo yo ndeeta endala. Bagenda kwogerezeganya n'abavubuka bonna mu makomera abalenzi n'abawala abagala okuyingira amaje bayitireyo buyitizibwe bati bagende baba recruiting babatwale mu training babatendeke ne bange lisigaddeyo be bagenda okukola babakolere mu kalulu ka 2026 nga bagenda nga abasibe tuddemu okubalaba nga ba SFC bagundi bwe bana amala okukola emirimu gyo bagenda balondola bulungi nnyo mu training na wanawa babakozesa emirimu gyonna bamala ogibakozesa babatte. Mmwe mwenna abali mu makomera bw'oba olina omuntu we yenna ali mu kkomera gendayo omukyalira omugambe tebakkiriza pulojekiti y'okubayingiza amagye poliisi ne SFC. Ekyo kizza oluvannyuma lw'okubanga Museveni baalina baganya okukola ebikolobero by'ayagala bakole ku bannayuganda. Ayagala kurikulutinga abasibe alikulutinge ab'ebweru w'eggwanga abatalina kakwate ku bannayuganda. Bebo bagenda okugira abateeke mu bibinja ebyo by'eggambye ekimu ky'emukono against Namboze n'enkyukakyuka ekirala Mitiyana against Zaake n'enkyukakyuka waliwo mu Luweera awo against Honorable Lutamaguzi ne group n'enkyukakyuka awo kakati ye Masaka tewaliyo n'omwaliyo Masaka mufu noza mukiwulidde bye bimu ku byo ebiriyo ebigenda mu maaso. So Ugandans be vigilant. Njagala okusaba mwenna abali mu armed struggle mwangu yembeera nga tennaba ng'ekizimba tekinaba kusamba ddagala tubeebaza olwabyo n'ebitambula tetulina bwe tunabibuulira bantu feezi gye tubaddeko nayo ewedde oluvannyuma lw'okubanga buli kimu kituukiddwako. Ensonga lwaki nakugamba bw'olaba soogera ku armed forces wabawo ensonga kubanga bwe twapudetinga olumu tusanga emiziziko kyova olaba tewabadde nnyo deployments kubanga wano mu bwogezi wa UPDF nabiki mbadde sirina kyempisaawo naye message ebadde etambula bagifuna bulungi enkambi zonna tubasaamu ekitiibwa buli alina kyamanyi diringa na munno gwomanyi nti yoyo temugeza ne musuula ekintu kino mu mikono emibi gye tuvudde yewala akasigaddeyo ke katono nga bwe kyabadde e Syria mujja kukiraba mujja kwebuuza amagye ga Uganda ge mubadde munoonya mbunno mangi nnyo mujja ganoonya nga temugalaba. Gwate tojja nakufuna chance egendera mu nnyonyi ya migugu ng'owa Syria bwe yagendedde mu nga omugugu gw'engoye yagenze nga ndibota gwe neyo chance tojja gifuna. So twagala okwongera okuzaamu amaanyi aba SFC n'aba UPDF bannayuganda mwajja kulwanirira Uganda mugezeeko okunoonya okumanya kubanga naffe tetulina classes ze twatuulamu okumanya ebintu bino naye muyina amasimu gammwe muyina data wammwe muyina egundi yammwe muyina obusobozi buli alina kyamanya akisomese munne mugende mulabe bannammwe aba Syria kye baakoledde eggwanga lyabwe baaganye okulwanirira dictator ne bateeka ebikola wansi kodi ezo naziba wadda ne mbagamba bw'oba tosobola kutwegattako stand a wall beera dormant but active but dormant oliawo osirise ebintu ebyo sabibagamba dda sabibabuulira message eyo tetambula eyo wammwe muzibalakisi wawa kodi mukyazijjukira nziramu nzibajjukize oba naye mutemwerabira kubanga era muzimanyi era tuzoogerako enkya n'eggulo gye tusisinkana temugeza ne mulwana nga mulwanirira ludda lwa dictator at least teeka wansi nabagamba alisitula omutwe takuba ku simu yange buli kimu kibatuukako information ebatuukako awetaagisa obuyambi bubatuukako buli kimu mukirina update zonna muzirina naye mugeza ne mwesiruwaza mwalabye owe Syria bwe bamutuze waliwo akatambi akatambula sinaka verifyinga naye muhozi we Syria bamuwanise kalaba ensi yakuŋŋaanye ab'amagye n'abantu ba bulijjo ne beegatta ne bawanika muhozi we Syria oyo yabadde omuzibu ennyo era nga yaddako era nga alina bbalamu ne gashumba era nga yakulira SFC oyo ye muhozi we Syria oyo yabadde muhozi we Syria ebyo bye babagaana TV zonna zijjuddeko beesige ebyo bye batayagala mumanye
UPDF wake up musobola okubeyambulula mwe maanyi mwe musalawo era mwe mututuulidde mwe UPDF SFC mwe mututuulidde kisobola okubeera kutomenta wammwe abaana bamwe tebasoma bakazi bamwe bayagala ab'ebigaali ow'ekigaali abeereddewo mukazi wo okusinga gwe ababodaboda bamazeewo bakazi bamwe lwansonga ono ye problemu tomenta wammwe yoyo abaana bamwe balabye ennaku bakazi bamwe balabye ennaku bakazi bamwe basiba obuviiri ababodaboda bwe bajjamu mukawa wa bodaboda akaviiri kamaliriza okusiba muka brigade yakasiba obwo obusiru musobola obukomya olwaleero ekiro ky'olwaleero tebabalimba amaanyi g'aba Museveni gali mu mmwe maanyi gaabwe mmwe mubataddewo okutujooga mmwe kizibu kyammwe UPDF SFC ba Armed Forces mmwe kizibu ky'eggwanga Uganda gwe mugamba nti olwaleero kiggwa leero Museveni alina abaana bameka mu magye bali bameka ne bwe muba mu SFC alina mu bameka mmwe kizibu ky'eggwanga Uganda mmwe kizibu kyammwe mmwe kizibu kyammwe abaana b'ababodaboda batandise dde okulya ennyama z'ennaku enkulu abaana b'ababodaboda batandise dde okwambala engoye z'ennaku enkulu batandise dde okwambala engatto z'ennaku enkulu abaana b'aba UPDF temugenda kwambala yadde bakazi b'aba UPDF temugenda kwambala kadde ab'ababodaboda batandise dde okwambala zikadde za Christmas batandise dde okuzitungisa bakitammwe kyekizibu ky'eggwanga babbammwe kyekizibu kyammwe eyo nvuddeyo so Syria kye yakoledde abantu aba UPDF be Syria kye bakoledde aba Syria musobola okukikolera abana Uganda olwaleero ekiro ky'olwaleero musobola okukibakolera kati bwe munaaba temulina magezi temuddamu kutulajanira eyo nvuddeyo ekiwayo ekirala Museveni kyali okukolagana nakyo be bavubuka n'abantu be yakolagana nabo okuteekawo ekibinja kya ADF ne M23 akolagana nabo nga betekeratekera akaluka 2026 abayekera ba M23 entabiro yaabwe awali enteeseganya zaabwe ne gavumenti mu bintu ebitambula ebigenda mu maaso musisinkana ku hoteli ya Silver Spring ebugoloobi weewali ekibondo kya M23 ne gavumenti awo ku Silver Spring ebugoloobi weewali entabiro ya M23 n'abakungu mu gavumenti katuwulira fayiro gye nguddeko genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda genda mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda lwe nabaleetera ekibondo kya M23 ekikulibwa omusajja gwe bayita Kalemani simanyi Kalemeera Kalisite simanyi Kalisitinovu yali trainer mu UPDF / SFC Ruhengeri nga ye mwogezi wa M23 Congo anajjukira video eyo nagikola ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2024 ebintu bye nayogera mu butuufu bwabyo ne beekengera omuntu omunene mu gavumenti eyali coordinator w'ekintu kino ab'omu gavumenti bangi mugenda okutondoka mu information zetuwa nga babeekengedde mufiire bwemage nayogera message eyo naleeta facts nembawa n'ennamba z'oyo omwami nkiddamu ennamba ye ayina ennamba ye Rwanda eri +250 783 54 28 +5 +250 783 54 28 amanya ge ye Kanisiyosi Kalemeera yali trainer mu UPDF SFC Ruhengeri Barracks Ruhengeri side eyo ne Bihanga training school olwaliro ye mwogezi wa M23 nemba bulire engeri gye bashayalinga emmere nga batutte emmere ku lubuubuuto olwo ku nkambi ezirawo ku lubuubuuto olwo olwa Congo ne Uganda bwe nababwe ennamba eyo waliwo abampuliriza abali e Rwanda ne babanga abagiteekako ssente bwe balinga abagiteekako ssente neereeta amannya ago kiki ekyabaawo
bwe mmala okwogera message eyo yonna nga bwe najogera ennaku nga 2 kuba yaliko wagundi nga njijje mu sources wali era in fact bye biseera ndooza bye nakomako okwogera kubanga waliwo ekitambula najogera nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda nga 7 omwezi ogw'omwenda Minister Mateke n'afa. Minister nazimba ebigere simanyi mbu yali enkera biki kubanga yali coordinator wa M23 mu government ya Uganda nga yatuukirwako information yonna wali ekisolo era Museveni omuwa ekifo ekyokucoordinatinga okubeera simanyi waba veterinary simanyi veteran and what affairs Minister of simanyi state for veteran and simanyi what affairs yali coordinatinga government ya Uganda ku M23 bwendeta failo entuufu wakati wa government ya Museveni ne M23 tewali mulala gwe bayinza kugira kubanga banoonya ba minister benjogera nabo ne bamuwa kalyoka wulire nga 7 n'afa nga video nagikola nga nakuzo mwezi 4 era okumu ku mulambo oguli mugundi gwoyo omukazi n'afa nga bamanyiyo yampa information aba M23 ne government ya Museveni bamujjawo kubanga dukira bwenjogera ebigambo ebyo nabagamba waliwo meeting eyatuula wakati wa M23 Kagame ne Museveni ne boogera engeri gye basobola okuntuukako nabagamba ebintu ebyo bwe balaba tebalina we banjira nga bikyabalemi oba bakyabipanga be bamanyi mupange buli kye mwagala okukola Museveni nakugamba kola buli kyonna ky'obula ky'oyagala okukola tugende okujjako nga nawe oli mumativu nti buli kye wali oyagala okukola wakikola bwe kuba kutunoonya tunoonye nga bw'osobola kukola byonna by'osobola lwana olemere entebe naffe katukole byonna ebisoboka okujjawo entebe eyo omukazi baamuwa obutwa bwali bwa nnaku 2 ku 3 najogera nga ennaku z'omwezi 4 ku lw'omukaaga nga 7 omukazi n'afa. The country today awoke to the shocking news of the passing on of the State Minister for Defense, Sarah Mateke, who had held this position just for 6 months. She assumed the role in the Ministry of Defense and Veteran Affairs after President Museveni reshuffled the cabinet in March this year. Prior to this, Mateke was the State Minister for Youth and Children Affairs, a position she had held since she joined Parliament in 2021 following her election as District Woman Member of Parliament for Kisoro. Her death caught the public by surprise as there had not been any public reports lately of her being sick. NTV understands that Mateke died after suffering heart complications according to a close family member. She died at Mengo Hospital in Kampala where she had been rushed early Saturday morning for treatment. Several government officials led by the Speaker of Parliament Anita Among rushed to Mengo Hospital upon learning of the demise of Minister Mateke. Although she died at Mengo Hospital, her body was taken to Mulago Mortuary for a post-mortem examination. Government officials who had showed up at Mengo Hospital escorted the body to Mulago. We don't want any speculations right now. Let the relatives, let everyone be calm as we wait for the official statement on the death. Her fellow legislators have described her as a hard-working servant who had few words but was committed to her work. She's been one of those quiet ministers. Comes out mostly about issues in her docket. Whenever there was a youth day, we would have an interface with her in Parliament asking about promises made for the youth, how the government is planning to ameliorate the youth and so on. And she always had responses in her very calm way. Even when we didn't believe her responses, many times you'd find it hard to go hard against, Sarah Mateke. It's a sad state of affairs, the passing on of anybody, even when they don't necessarily belong to your political shade or share your political views. So I do extend my condolences to her family, first and foremost, to the people of Kisoro, and wherever it is that she has been serving. She was a very good member of Parliament and a minister and a performer and a selfless person and developmental. So many people will pick a lot of lessons from her, but it's sad that we have lost her when she's still young and the country, when she had a lot of offer to government and the country. She has been so close to me and close to the young ministers in cabinet, and more especially when it comes to abanyarwanda bamunyigirawo zeyandize what do we say, what tujja wano ne tuwa information olumu ne mutazimanya najogere ennaku z'omwezi 4 ne bamunyiga nga 7 yali amaze okufa heart attack. Kati okusinzira ku sources entuufu temutawaana kola postmortem report, temutawaana kunoonyereza. Olunaku lumu
nali ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Benzi. Kyagulanyi Ssentamu yaŋŋamba nga tuli mu Benzi. Buli muntu nsigo gy'asize mu Uganda talina gwagenda girekera agenda giryako. Buli omu ajja kukungula ensigo gye yasiga. Omukyalo oyo bwe yabeera mu ministry eya gundi eya veterinary simanyi biki ya coordinatinga M23 ne government era fayiro zonna ye yali azirina. N'amala okusiga ensigo yonna n'agikungula namba yonna n'abaana be n'ebbaawe n'omwana w'omwana we bali ku nsigo eyo bagiryako. Waliwo abakukutira ku Silver Spring e Bugoloobi. Kasita weetuli. Ebifo ebigulumivu byonna mbu bannange Benzi gwe wagirimu. Yaŋŋamba buli muntu yenna kyasiza ajja kikungula twali mu Benzi. Kansirike. Ate sinnabajji banyumizaako yadde olunaku n'olu. Katumale otutuuka nja babulya biki ebyali mu Benzi. Kubanga era nzijukirayo kimu. Mukata mwonna nze namuwerekera. Okuva we yali ku hoteli nze namuwerekera paka ku kisaawe mu Benzi nga tulyaba ne dureva era singa nali manyu givuga nze nali muvuze mukata mwonna nze nali naye oba bitya mweno musaga so byebyo musige ensigo nga muyere mu gavumenti ya mwenga mwekwese nga mulowooza mbuno mwekwese naye ensigo za mweze mwasiga mujja zikungula wewe mujja ziryako. Sarah Mateke, do you feel the heat? Do you feel the maggots? Do you feel the sting? Do you feel the darkness? Do you feel the grave? Feel the grave. Walioka. Walioka. Abana babannamwe mutabangudde konga abantu babannamwe bali mu kubunda mbugoli minister za heart attack za morning za Saturday za 7 za heart attack za mengo za died za postmortem report za mulago. Walioka n'omwana wo kawulire ku bulumi bw'okubeera mulekwa n'enfuuzi. Namwe abali abakukutane mu 7 nkugambye oyinza okujja n'okola video egi neyuza ebintu byonna bye babadde balina ku meeza buli omuntu atandika okutya munne. Nakubuuza Museveni yayina olukalala lw'aba minisita abangi baliwa. Museveni ali mu miguwa oyina gw'olaba amuyamba. N'abamulika agundi abamuyamba bannabbanja. Ate abo bannabbanja be ba official sponsor ba struggle eno eya Armed Forces. Oyo nabbanja nja mubawaako information nga mubatagulwako temujja kikkiriza. Nabbanja nzoyogera ku nabbanja nga wendi. Kuntakabana gyatakabanidde struggle. Eno musaga. Nja basuuza omuntu bagambe tokikola tokubalindako. Nzijeyo obujulizi mujja nakutya. Nje kikirabanga. Obudde nga budduse nnyo. Naye wabaddewo ennyonta nnene. Kale tugeze mu programu y'olwaleero. Waliwo ebintu ebirimu olugambo lulungi nga bakukiriza oddwogera. Naye gwe manyi olugambo lulungi ng'olugambo lw'e Busoga. Ekiri e Busoga bannaayo. Muwala w'Abayole yazzeeyo. Mmwe tuve mu bintu ebyo tugende mu politics. Politics w'olwaleero ngenda mujja nnyo mu Bayibuli okusinga. Waliwo ebintu bingi ebyatambudde kansooke ku Besigye. Bannayuganda tewaliyo kintu kikoordinatinga mangu nga mafia groups. Mafia group ye Uganda ekwataganya ddala bulungi nnyo ne bamafia abe Kenya. Omusango gwa Besigye lwaki twesibye ku Besigye n'empuuga? Tetwesibye ku bantu nga Besigye n'empuuga. Tukuba spirit mwe bazimbira ebintu ebyo. Tukuba ekifo kiri ekigulumivu kye bali mu kuzimba. Tukuba kyoto. Era tulowooza mbu tututte obudde bungi ku Besigye n'empuuga. Waliwo kye bazimba kiri nabbi kye yagamba nti genda olagulire ku kyoto. Tulagulira ku kyoto ekyo kigwe kiyiike ne vuli yiike. Kigwe ne vuli yiike. Wulira. Masa Kaluwa mu musango gwa Besigye talina kinyusi kyasobola kujjamu n'akiwaabirira e Kenya ne gutambulira e Kenya.
tasobola kuwabira government ya Kenya mu Kenya ku international relations and whatever ebyo bibafuga ebya international laws. Talina musango gwayinza kuwabira mu kooti ze Kenya. Nawabira government zombi ya Uganda ne ya Kenya ne bajja ne bewozaako luta atubulire position. Lwaki tawaba mu kooti ze Kenya gyayina certificate n'ebiragiro ebyokuwoleza mu Kenya? Lwaki ajja Uganda? Olowooza yali takimanyi nti nno waliwaawo emiziziko okumuwa okuwoleza e Uganda. Ayina omusango gwonna ogutambula mu kooti ze Kenya. Tewaliwo musango gwayinza kuwabya e Kenya ne gutambula nga n'ogwe Uganda bwe gutambula nga n'ogwe Kenya nga bwe gutambula. Bwe kibanga omusango omunene bwe gutyo mu Uganda tetulinayo looya asobola kuguwoza nga tulina kugujja bweru wa ggwanga. Tewaliwo musango gufaanana bwe gutyo mu ggwanga Uganda gwali gubaddewo ne guwozesebwa ne gusingibwa. Oli bamusanga ne pisto ebweru w'eggwanga, pisto 2. Kyagulanyi bamusanga ne mundu mu hoteli ye. Baani abaguwoza? Bava mu ggwanga ki? Ogwa Kyagulanyi Sentamu gwaliko okukuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga kuba nze kennyini naliwo ne ngamba Kyagulanyi tokuba musajja jjinja. Kyagulanyi n'akwata ejjinja n'akuba omusajja nga ndaba. Naliwo. Ne mundu zennyini ze bamukwata nazo nzimanyi. Naliwo nga bazikwata. Ne mu kuziyingizaamu nze namukwatirako ziyingiza munda mu gundi. Omusango ogwo guliwo. Abaguwoza baavaawa. Bannange. Museveni ekyambo ekinyaliga Besigye ekinyaliga kiwateeka ku ddobo kiganya okwata kifudde. Omusango gwa His Excellency Kyagulanyi gwe yalina mu Arua n'ogwa Besigye guli luddawa. Guno Kyagulanyi yaguddiza mu nsalo za Uganda. N'agattako okugoba emmotoka yadduka emisinde n'adduka n'agigoba n'ayita kwesooka nga Museveni taliimu n'ayita ku yokubiri eyokusoma n'agikuba ejjinja nga ndaba. Ng'alina emmundu naye bwe yatuuka ku mmotoka n'agikuba ejjinja ne mubuuza lwaki ogikubye ejjinja lwaki omubye esasi. Naliwo naye omusango ogwo abaaguwoza baavaawa. Bali mu kuzimba kyoto. Bali mu kuzimba ekifo ekigulumivu we banayimirira okutufuga. Opposition mwenna njagala mumbuulire. Besigye okuva lwe yakwatibwa yayogera teyatulugunyizibwa. Ali mu kooti ajja naddayo. Lwe bwali bwe buti mwali luddawa. Era wawe mwandibadde musobola okuvaayo abangi ne mujja ne muyiika okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ku Besigye noono ani asinga okuba obubi. Era ku luno mwali luddawo era mwakola clarion call. This is a clarion call now for A visibly weak Samuel Masirika was supported to a press conference at Loop headquarters in Kamuchia. That resulted the wounds in both legs. Tell the where are you? According to his account, he has allegedly spent 21 days under detention. Waliruddawa. Arrest by armed security officers on 7th December. Kibirige Mayanja waliruddawa. From Kasese, Masirika says he was first kept at Lord Mayor before being transferred to what he later realized waliruddawa. was the CMI Wakola office woki? in Mbuya. Gundi Besigye alina enkovu. Ali wali atusekerera ajja mu kaguli n'atusinikira ebinnyo n'agamba bano Besigye twakukuddemu. Muwuliriza aninze oba gundi video. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain here. After questioning his prolonged detention, Even Masirika private was allegedly parts, assured by they his don't tormentors spare them. that no one could save him. I asked him that I think you being here, you're here because of law, and you'll be working according to what the law says. He said, for us, we can't kill. You have the right and the authority to kill. Awo Masa Karula Police lwaki spokesperson teyajja? Fred Ananga says Masirika should officially lodge a complaint to them and the Uganda Human Rights Commission. If they prefer to go to NOP, NOP doesn't have investigative powers to prosecute. They really need to come out and if they feel they can Enanga come to wange the oyo police, ara they ofulani need to go fulani to oyo any other agency like the Human Rights Tagala muntu ayogera ku Commission and Enanga then nze. report this case. Wherever he is, I request that he reaches out to any of our officers to be guided on how to lodge a complaint, if he so wishes, so that investigations can commence. Kale During one of omukazi his maama speeches last year, omulamba. President Yoweri Museveni cautioned security agencies against torturing suspects. That BT
somebody can say, yes, please don't beat me, I admit. When in fact, he's not the one. For the NOP administration, such arrests derail the party's efforts in mobilizing for more support from different parts of the country. His crime is that he mobilizes for NUP, which is a registered political party. We're not a rebel group like Mr. Museveni was, a rebel, together with his NRA. They were rebels. We are a registered political party. But when we go out there to mobilize and rally support, this is what they do to us. Since the 2021 elections, several opposition supporters have been arrested, with several released after the polls, but with some families claiming some of their members are still missing. Ali Mivule, NTV. Oyo no Ali Mivule oyo akola mu office ya Rope bali wona ku NTV. Kati ngawo wakola Niyonzimana ye yali agala okukola oli gwe bayita Dini Lubowa Sava. Yali amanyimbo ajja kola wao mbuno bamuwa omulimu ne baguwa Mivule. Kati cheche kimulepusa. Wamma gowulira. Besije alyoke. Teyakubwako ya doluyi mwali luddawo okukungana ku biseera ebifaanana bwe bityo. Ne muleka NUP ne Rwana olukazi lugambye gundi nanga agambye NUP terina buyinza obunoonyereza tosobola kuwaabayo baba nga balina kibakola abajje ife tubayambe ate nga mwe abakwata omuntu bw'aba awulira emirembe n'okukolebwako kw'ensonga ze ku NUP n'atajja ku poliisi mwetereza ebyo bulijjo si bye mbasomesa ennaku zino. Omuntu awulira Katonda ng'ali mu NUP okusinga bw'amuwulira ng'ali mu ekereziya. Omuntu awulira okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu okusinga bw'akuwulira ng'ali mu kyaki ng'ali mu NUP. Omuntu awulira okola ku nsonga ze mu NUP naye nga tagenze ku poliisi mu gavumenti oba mu kooti NUP eriko ekyenjawulo ekibasinga. Ekyo ngenda kisomesa wali mu Bayibuli. NUP atandika ddyo kubanga abantu ab'emitima egimenyese baddukira waayo. Abantu abalinawo okuwaaba bw'awaaba mu NUP n'amanya nti fayiro yeetuuse amanya kiwedde. Jo omwana waffe Kakwerege babadde bamuwambye mu ddwaliro gyali era drone zikyamunoonya drone emunoonya lwakuba yeebereramu ate ne information etambula. Kakwerege yabadde kubanga luli bwe bagenda okuziika yafuna okulinnya ensozi olukindo gundi eno neyabika naddayo okumutereeza. Yabadde azzeeyo okumutereeza nalaba eddwaliro ne lijjamu embeera etali ya bulijjo. Katonda n'amuyamba olw'okuba waliwo abasawo abalina kye bategeera ne kye bamanyi ne bamutolosa mu ngeri ey'ekyewuunyo. Emmotoka eyabadde emuwambye drone ya white eri UG 4092C. Esibiddwako drone ya white eri UG 4092C ya kala ya white. N'asimattuka era olwaleero waliwo emunoonyezaako eri UAT yaleero emunoonyezaako yeebadde endala nayo nga drone ya white ngenda giteekayo eri UAT eri UAT eri UAT 606/S emunoonyeza leero nga buli bwe bamusuubira okuba nga abeerawokko naye lwakuba buli kitundu alinamu bambega naye okwebereramu emmotoka yeeyo. Mu ddwaliro yababuzeeyo n'afuluma n'agenda abasawo tubeebaza kati katumukweke mu disitulikiti endala kati katumukweke awalala naye Kakwerege kweni bamuli bize oba kumufulumya ggwanga naye katumuteeke ku balala tulabe. So Museveni bali mu kuzimba ekifo ekirala ekigulumivu nga bakozesa bano bamasa Kaluwa nga bagezaako okulaga nti beesiga ensonga. Bagezaako okulaga nti beesiga ensonga nkulu nnyo mu ggwanga Uganda naye nga eggwanga lwe lyabeetaaga temwalabikako. Kati mudda mu biseera nga sawa yakujjako Museveni mutuddiza mu kulwanirira b'ensige gwe baleeta mu kkooti ne bamuzzaayo ajja wali yenna musanyufu muzibu nga waliyo abaana abavundira mu makomera.
bw'olaba obulimba obuli mu basajja bano labayo wano njagala owulire ebintu bino wammanga obudde bugenze bannaye njagala owulire statement eno endala najja wano nembawa statements ez'enjawulo ezoogeddwa okuva Besigye lwe yakwatibwa buli muntu amusisinkana Besigye amunnyonnyola engeri gye yakwatibwamu si kyekyo twabadde tuli awo nga zireese omwami Makolo Kavuma naye akasobola wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh osiba omukuffe n'oba otusibye muwulire ekyokuba nti ndi wa National Unity Platform tekiŋŋaana kulaba nsonga nga bwe ninaziraba ez'amazima n'obwerufu muwulire nzize ne story ya Dr. Kizza Besigye okuva mu bigambo kamwa ke kennyini owulidde eruzira mubiwulire Dr. mubuuza wakwatibwa otya Besigye annyonnyola yava wano olunaku lwa Saturday n'agenda nga yabuukinga ku hotel gye bayita Warid Paradise muwulire hotel Warid Paradise Hotel ekirimani mu Kenya abamanyiyo ekyo mukimanyi bwatuuka ekirimani ku Paradise Hotel yategeeza omukyala bwe yali agenda okubeera ku mukolo gwe ng'atongoza akatabo ke mukyala Martha Karua eyali runmate wa Raila Odinga mu kawululu akawedde runmate mu Kenya bw'oba ovuganya kuba president ovuganya ne deputy president wo bwe bamuyita oyo mukyala ye yali agenda okuba deputy president wa Raila Odinga bwatuuka ku hotel Paradise Warid Paradise Hotel muwulire ng'ali ne mukwano gwe ow'ebbanga eddene Abedi Lutale bwatuukawo n'ayingira n'anaaba neyeetegeka teyamalawo kaseera kawanvu n'alinnya ka Uber wano mu Uganda bwe mubuyita n'agenda ku Riverside Apartment ku Riverside Apartment yayinayo omuzungu gw'azaayogereganya naye muwulire ebbanga ddene ng'omuzungu oyo ayina NGO ebibiina ebiyamba ku bintu ebyenjawulo eky'omuzungu ono kirine ku website ekibiina ekyo NGO eyo ng'eyamba okutumbula demokrasi mu Afrika ne mu mawanga amalala mwe buli okunyigirizibwa mu kiti ekyo omuzungu oyo mwe yeeyanjulira eri Dr. Besigye nga bamanyiganye bazze boogereganya ebbanga ddene era omuzungu oyo ne yeeyama okuyamba ku Dr. Besigye mu kusapootinga ekibiina kyabwe kye bali mu kutondawo ekya PFF kati Dr. Kizza Besigye bw'atuuka e Nairobi yalina okusisinkana omuzungu oyo ng'agenda musisinkana ng'amanyi asisinkana omuntu omu yakisituka n'alinnya Kawuba ne mukulu Obedi Lutale ne bagenda basisinkana omuzungu bwe batuuka ku Riverside we balina okusinkana omuzungu ne bayingira mu ruumu mwe balina okusinkanira omuzungu oyo kumbe omuzungu yali mu planting ng'akolera gavumenti za kuno eza Afrika ez'enjawulo omuli eya Kenya eya Uganda n'eya Rwanda okutagetinga abantu aba opposition abaagala okujjako gavumenti zaabwe mu ngeri yonna eyita mu mateeka bonga mwe bayise kati yo omuzungu yafuuka bloka katumuyite ombega wa gavumenti ezo kyekiti kye yafuuliramu ekibiina kye ekya NGO Dr. Kizza Besigye bw'ayingira mu ruumu okusinkana omuzungu muwulire waawo yamusanga alimu n'abaami abalala babiri muwulire nga bali basatu ne bawera basatu Dr. bwe yajja bw'ati mu ruumu ne batandika okwogera omwami omu n'asooka n'afuluma naggalawo oluggi mwe baali omuzungu ono baba bakyayogera mu ddakiika ntono nnyo okumanya yali mu planting nga bakyayogera Dr. amubuulira atwetaaga obuyambi bwa ssente otuyambeko mutupromotinge mu kibiina kyaffe na bino mu bigambo by'omuzungu nga batudde n'omwami oli owookubiri kyava agamba Dr. Besigye yes we are ready to support you era tugenda bawagira mu byensimbi na mu buli kye mwetaaga naye tuyinawo n'emmundu ebika bino kyava ajjayo pisto 2 n'amasasi n'amugamba nti pisto zino ziraba ze ziriwo kati ku mulembe mu kulwanagana n'ebigenda mu maaso Dr. n'amugamba ffe tetwetaaga mmundu ffe twetaaga kuyita mu nkola ez'amateeka okujjako gavumenti y'omufuzi wa kuno twagala buyambi bwa ssente buyambi bwa kwempawalinga bakulembeze baffe basomesa obuyambi obufaanako bwe butyo nga bwe nzize njogera naawe ebbanga lyonna tetwogerangako ku kya mmundu soogerangako naawe ku nsonga ekwatagana na mmundu n'amugamba nze ebyemmundu si byenkola ki si byendiko baba bakyayogereganya mu ddakiika ntono nnyo ne wabaawo abakonkona ku luggi omuzungu yennyini ye yasituka ono Dr. bwe yali agenza okusisinkana naggulawo oluggi abasirikale 18 aba poliisi ya Kenya n'abalala abajja nga bali mu byambalo ebyaleeya aba Uganda naye nga ye yalowooza nti ba Kenya ne bayingira room
bwe bayingira room mwe baali kye bava bagamba Rwanda arrest nga jjukira pistols ziri omuzungu ze yaleese ziri awo bwe bamala okwogera ekigambo Rwanda arrest omuzungu n'omwami oli omulala ne ba owulidde statement ezo ne bwemba nakuyise nti jangu nga mu ddakiika ntono Besigye olwatuuka olaba ne bwetuba tugize omuntu onyumyako nti bannaye gyebale gyovudde maama ebeni ali atya abaana Shalom mbwe olwali okutuuka mu gundi bwe ati Besigye n'amugamba leeta ssente ffe tuwise mu ddakiika ntono nnyo nga bamukutte tebannaba kunyumya tebannaba kukola ki meeting ey'abadiplomati bwe batyo mutuukira ku nsonga ezo owulidde statement agambye makolo weebale nnyo mukama akuwa mukisa ebintu byotuwadde agambye bino ebigambo Kizza Besigye ye yabiŋŋamba nagenda mu komera ne mubuuza baakukwata batya makolo Kavuma atuwa reported speech eya kubanga agamba mu ddakiika nga 5 zokka 10 bali bamaze omukwata abantu abaze mu meeting enkulu bwetyo musobola okutuukira ku bintu ebyo nga temunnanyumya ku birala Besigye ne Museveni firimu yammwe mwagizanyirawa muddemu kubanga luli twabagamba nti ekintu kyayiika muddemu mu kigatto omulundi ogundi omulala wulira oyo makolo Kavuma atuwadde kigambo kya Besigye wulira Besigye agamba yateekayo n'akommunikatinga ne Masa Kaluwa n'amugamba nnyina gwe ŋŋenda okusisinkana kamusisinkane wano nnyina meeting endala gye ŋŋendamu wulira omulala ono mwogezi wa Besigye and he told me how he was kidnapped, abducted, driven to Maraba, and then eventually driven to Makindye military barracks. So yes, I visited him. Yes, What does he tell you about his arrest and the hotel? Dr. Besigye was in Kenya to attend the book launch by Martha Karua, former Minister of Justice, and now leader of NARC, a political party in Kenya. So when he arrived at the hotel, he deposited his property, went for a short meeting, and he was going to attend a dinner. It is at that apartment on Riverside Road where he was whisked away from that meeting, which was supposed to be a short meeting, abandoned in a car, and then driven to the border in a car with the Kenyan registration number. At Maraba. Nanti abalamuzi yemmwe ekkooti y'abantu oyo nga tumumaze bakyaliwo bangi Omukyala wa Dr. Kizza Besigye y'omu ku bagenze Luzira okulambula Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale oluvannyuma lw'abaana okukwatibwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya Sabbiiti ewedde nga Sabbiiti eno batwaliddwa mu kkooti y'amagye ku misango egyabaguddwako okuli okusangibwa n'emmundu n'emisango emirala. Winnie Sensite mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Kasangati ategeezezza ku ebyo bba bye yamubuulidde ku by'emisango egy'okusangibwa n'emmundu. Waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke ku bwe yatuuka e Nairobi bajja n'emmundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano na mmundu. Ennyuma agamba nti batunuulidde okuwakanya ekyokuwesa Besigye ne munne bava wano ne bagenda nga bamulimbalimba ne bamujja wano ne bamutwala e Kenya. Yali agenze ku ddina, yali agenze mu meeting, yali agenze mu book launch. Kati ate ye Lukwago yakomyewo n'ekirala. Bannange bannayuganda mwebale kusaba. Temuba kusaba. Twawona buwonyi babadde bagenda muta order yali nti shoot to kill. Katonda yatuyamba order zaali za kutta Dr. Kizza Besigye. Katonda yazza bibye. Bamukwatira mu lift. Kubanga ow'emmotoka yamulinda essaawa 12 kubanga teyatuuka eri neno teyakomawo neri teyatuuka neri teyakomawo neri teyatuuka neri teyakomawo. Ate waliwo abatugamba theory ya swimming pool. Abasoma muddemu mutuule Museveni ne banno mutuule muteekeko ekyambo ekirala kino kifudde. Muteekeko ekinyaliga ekirala kino ekinyaliga tekigenda kukwata mpuuta neegi
twabategedde eyo ovuddeyo mpuuga ngenda mwogerako mu kigambo kya Katonda walinga ne mu kigambo kya Katonda stronghold eyo gye bali mu kuzimba kagende kubiri mu Buganda ne mu Ekereziya ku nsonga ze bagamba nti abayimbi basiiwusa empisa era gavumenti evuddeyo simanyi okubagaana okuyimba olw'okuwemula okwonoona abantu okwonoona generation n'ebirala olw'okuba mwalekerera bye mwali muyina okukola mu biro bye mwali muyina okukoleramu ensigo gye mwasiga kati ebakutte mwaleeta okwonoona abantu ne mumala okwonoona abaana ne mwonoona generation kati kibatuuseeko be bayonoonera be mwatta batandisa obbawunyirira kati ate mugamba bannange kiki ekiwunya kiki ekiwunya naye nga mu kumutta wa participatinga ne bamutta ne bamusula ku kikomerakyo mwa participatinga mu kutta generation kati etandisa okukyumuuka ekyumuuka mu Buganda kati mugamba kiki ekiwunya ku CBS temuddamu kukiyisaawo kyafiiraawo kubanga ne mu kukitta mwakittiraawo mwakittira mu music industry kati kitandisa okuwunyira mu music industry ate mubuuza kiki ekiwunya bwe mumala okukitta kiki ekiddako omuswera guzunga mwebuuza omuswera what flies what oh my god the flies the flying is everywhere here oh my god kiri kye mwatta mwakisuddewa mwakisuulawa kubanga obwongo bwammwe bwali mu kutta generation temwalowooza ku kivundu temwalowooza ku nswera ne muttira omulembe mulamba ne muguttira mu music industry nga music industry essomero ddamba lyali badde lisomesa busomesa bantu kubanguka ne musalawo ne mubaleetera olwokuba temwagala bayimbe ebintu ebinaabajjira ne mubaleka ne mubavujjirira bayimbe ebibatta kati omuswera guva wali paka ku munyongo w'eggulu omulyango w'eggulu yabadde ali okuva edda ekigambo ekyo eky'omunyongo oba abanyongo nkimanyi bulungi kyali kiyogerwa nti mwala omunyongo akoze bw'ati gulaviti talina kyeyogedde abanyongo kiringa bw'owulira nikineemu y'abanyanya naye olw'okuba kirina gwe kyakutte kati mukigira ekigambo munyongo abantu abalugwa oba abantu abaddugavu okuva ekalumu okudda eri nikineemu yaabwe ebbanga lyonna babadde ng'oyagala omuge yaleme kumanya ate n'abamu bakimanyi era waliwo n'omuntu nga nikineemu ye gye yeeyita munyongo kubanga mulugwala mugundi okuva ekalumu okudda eri erinnya bali bayita nga nammwe bwe mwabatuuma abanyanya kati mwatta generation ne mugittira mu kanisa abaana engoye ze bambala mu kanisa zifaananira ddala eza Gloria Bugi zayambala mu comedy store mu kanisa mulimu ba Gloria Bugi mu kanisa ku kituuti misana tuku labagwa munanga wuliriza lengera kituuti lengera kwaya masi kwaya amavugodi kwaya misana tuku ku kituuti misana tuku ng'omwana omuwala yambadde ali mu kuweereza Katonda n'olyoka olaba obutwampa n'olaba akatwampa misana tuku banange kikyo kiyiseewo toyawula generation ne mugittira mu music industry generation ne mugittira mu kanisa ne musitula omuziki ogwo ne muguleeta ne mu bakatuliki be mwayita simanyi abazuukufu simanyi karizmatiki nga mwagala kijje nga kirya mmwe kye mwayita revival ezo episode nazikola ezakaba n'okwonoona ekereziya ne mugamba mbu abakatuliki abazuukufu karizmatiki ne muleeta enguliko neyingira mu ekereziya ne mu ekereziya kye musooka ankoledde ebirungi na bwe mwebamba ankoledde ebirungi natenda ekyamagero kyange kiri wano nakwata wano obuuza era ekyamagero kibeeraawo ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo omuntu agenda okuva mu kanisa nga byonna ebikoleddwa ebizeeko abo tabijjukidde ali wali abuuza naye kyamagero kiki ekitambulira abantu awo ne mututtira mu kanisa ne mututtira mu Buganda ne mututtira mu music industry ne mututtirawo comedy store eri funded by First Family comedy store project ey'okutta abavubuka ne bawemula okuva ku makya paka kiro buli comedian ajjawo kuwemula ng'oyo agenda ng'omulala ajja kuwemula ng'ajjawo ng'omulala
nemorona nalabyeko Amoti y'omu ku bantu abasinga okubeera ba comedian naturally. Amoti ne bw'omuntu n'obutunuzi bw'oti nga tayogedde oseka. Uganda ba comedian abaddala twali tulina muno batono. Twali tulina Padde Bitamo omugenzi nga ne bw'omutunuulira n'atayogera kigambo oseka. Twali tulina Katolu Bwama. Katolu Bwama nga ne bwalina obuyimizi ku stage bw'ati n'asirika museka. N'Amoti kati yatandise okuyuza empale yakunamidde omwana we. Sika ssente ezo zigaane. Amoti gwe wennyini oli comedy ne bwota tukunamira ne bwota eyambula. Amoti oli comedian naturally. Ne kerekere. Afande kerekere. Ba comedian nga ne bayimira obuyimirizi bwati. Ne wakyusa bukyusa bwati mutwe enkyusa gyagukyusa moseka. Kati waliwo nnono omwana gundi Raini. Otegedde. Naye mwabikola okutta abavubuka nga mubateeka mu bintu ebitalina makulu. N'osanga ekkanisa nga erina masikwaya nnya. Buli masikwaya erimu abaana bina. Gende wakayanja. Waliwo masikwaya simanyi Arm of God, simanyi biki. Buli kwaya erimu abaana 10 Abaana ne mubattira generation yaabwe n'efiira awo mu bintu ebitalina makulu. Kati abaana ne bonooneka ne baseeguwala. Kati ekivundu kiriwa Mayiga. Juza abasawo ne bavaayo ne bagamba ethics z'abasawo zifa. Gwe gravity oyinza otya okukozesa ekintu ky'abasawo okulaga nti ebyo bye bibeera mu busenge bw'abasawo ku luyimba lw'omusawo. Gavumenti yasirika, buli omu yasirika ne bazannyira ku kitiibwa ky'abasawo ne bakikakkanya kubanga ebiseera ebyo yali yakamala okuba walabulira Kyagulanyi Ssentamu ku ddwaliro mbu biiki bagijjewo bateekewo eddwaliro. Awo nga gravity mulungi awo tagambikako n'abasawo bonna abasinga amaanyi. Kati kurobaka enswera ziri mu lubiri. Bayibuli egamba enswera zayingira mu lubiri wa Farao. Ebikere byayingira mu lubiri wa Farao. Kubanga ekivundu kyatuuka mu lubiri wa Farao. Kati buli minisita kumuwemula ate mubawemule. Kubanga ekyo kivundu ekiri mu mirambo gye batta baatutta. Lili puzzle ebigambo byayogera gamba nayimba ebigezo Ministry of Education yampa contract. Yayimba ebigezo. Nagamba mufumbirwe ekkanisa mwamuletako mu seminars encouraging abavubuka okufumbirwa nga kkanisa ng'omulamwa gw'ekkanisa bwe guli lili puzzle alina ensonga. Beera mutta kati bw'aba abawunyirira ne bwe munaateekako mu masiki ajja bawunyirira. Omulembe ogwonoonese lwakuba ekkanisa yafa. Omulembe ogwonoonese kubanga Buganda yafa. Akabano kata Buganda ne muleta Mayiga ne mumuwa okubeera Katikkiro. Ne muleta Kayitana ne mumuteeka okubeera ow'ekitiibwa ku lukiiko lwa Buganda nga w'Abanyarwanda Task Force. Ne batta Buganda. Abaana ba Buganda ne bafa. Kaakati Katikkiro yayita Katikkiro Mayiga avaayo atusinikirako ebinnyo. Abaana bamuvuma. Yasirika nga abazadde b'abaana abo babatwalako amataka nga babadde bawa obusuulu mu Buganda. Babadde bawa. Basasula ekyapa mu ngalo ne bamala ne babamenyawo Katikkiro n'asirika. Kati avaayo ku gravity omutujju kuba kati kibawunyiridde. Omunyongo w'eggulu ye master. Omunyongo w'eggulu kasita awulira ekiwunya abuuza Mayiga kiki ekiwunya nga ne Mayiga avaayo. Lwe baamenya abantu b'Erubigi gituwe statement yo. Kubanga empisa eziriwo kati empisa teziweddeewo kati zaggwawo kuva dda zizze zigwawo mpola. Bino bye biva mu mpisa okuggwawo ne generation okufa. Kati ebikere biri mu nnyumba zammwe. Enswera ziri mu nnyumba zammwe. Okuwemula kwe muwulira kuva ku mirambo gy'ebikere. Ebikere byamala kufa enswera ne zijja. Process by process buli kintu Katonda kye yakola ne kakati akyakikola. Gwe wenna Katonda bw'afuseeko amafuta g'okuwemula omunene yenna mu gavumenti muwemule. Nkidamu nkimanyi ngenda biwuza mugenda kujja. Gwe wenna afunye omukisa okuwagira gwe wenna afunye omukisa ng'oyina embavu ng'omwoyo kubaze Mukama ogw'okirabika tannabagumba. Bw'aba agukufuseeko okuwemula omuntu yenna asaanyizaawo gene muwemule. Era wano sawagira gundi Balista Timo nasanyuka nga bamukubye engumi kumimwa bamukubye engumi kumimwa ate ye Katisi akuba mimwa. Katisi gomita wakusaga yakuba mimwa yamukubye mimwa. Naye kati ate olwaliro mu lutalo luno mpagira Balista Timo gwe Katisi ne nkukwatako kiwakubira munne emimwa nange ne nkukwatako jja kundaba kati mpagira Balista Timo.
balista timo kati wamma nawe ekyoba okola kikino Katikkiro mukube emimwa kuba mimwa gwe wenanga mukama akuwadde embavu eziwemula omuntu yenna mu gavumenti ya Museveni oba mu kanisa muwemule muwemule kubanga ebyo byogenda muwemula obiwemula bisembayo mu Uganda empya tewagenda kubeera kuwemula gwoba oyina Ssaabasumba yenna gweyagala okuwemula ng'owulira oyina ensonga muwemule ogusembayo kubanga Uganda egenda kudda ku mulamwa ebyo byebivundu bye balaba ebintu nga bivunda ne babirekawo ne batafaayo ku generation efa generation bwemala okufa eteekwa okuwunya mbuuza lwaki mu Uganda Kyagulanyi yekka ssentamu ne NUP abakulembeze ba NUP lwaki bokka be basigaza ekitiibwa awo we wali question mark awo we wali ekibuuzo lwaki mu Uganda yonna kanisa tekyalina kitiibwa obwakabaka tebukyalina kitiibwa ebiki tebikyalina kitiibwa okujjako bakabaka febbo tubayawulamu ne tubateeka wali lwaki NUP Kyagulanyi yekka lwaki yalina kitiibwa bw'oba yagala okuwaaba omusango ogenda wa Kyagulanyi bw'oba yagala okuwasa ogenda wa Kyagulanyi Kyagulanyi n'ayimira mu kanisa n'akubiriza abantu nti mwanjula abakazi mugattibwe mulekerawo okubba omugaati gwa Kristo ku olotali ng'abasumba ne bafaaza musembeza abenzi mu kanisa ne mubatuusa abatukuvu w'abatukuvu ne mumenya amateeka g'ekkanisa kyetaagisa Kyagulanyi ajje ku olotali akyogereko mu kifo ky'ogenda ku poliisi ogenda wa Kyagulanyi mu kifo ky'ogenda mu basajja ba Katonda ogenda wa Kyagulanyi mu kifo ky'ogenda mu gavumenti ogenda wa Kyagulanyi mu kifo ky'ogenda ogenda wa Kyagulanyi bw'oba oyagala okwambalako obulungi nze ne Bebe Cool okukyusa ennyambala twamala kulaba Kyagulanyi ne ngamba Bebe Cool olaba oyo omusajja nga bw'ayambadde naffe tutandika okujja ku press conference era Bebe Cool yakyuse twatula ne Bebe Cool twayogerera essaawa ezi ne tugamba Bebe Cool tukole ebintu by'ono omwana tulekerawo okwambala ebikutiya ebirimu ebituli Bebe Cool ekikutiya takyamanyi gye kiri ye yali aŋŋamba tuyambale ebya Kanye West ne mugamba ebya Kanye West tebikola yambala bulungi ekijegere kimasamasa okola akapodiya mu kalungi ojjo oyogera ono omwana tumulage nti ffe naffe tumulaba tumuwagira era nazeemu amaanyi Bebe Cool yabikoze era kati sikyamuyinako obuzibu yenna ayagala okukyuka oyina kulaba Kyagulanyi olwalero mbadde nva mu mmotoka nge mmotoka entuusa ku mulimu obanga ntuuka ku mulimu obanga nva ewaka nvaamu nga Bobby bwe yavuddemu ku palamenti namulabye ng'avaamu yavuddemu bwati nze sikyava mu mmotoka nga nsaatuuka nalabye bwe yavudde mu mmotoka ku palamenti era kati bwenva mu mmotoka wera okutrain diplomati kuba tulaba Kyagulanyi mumanyi bwe bava mu mmotoka nga baguddewo olugi kati gwe nobanga gwe weggulidde gwe sooka olugule lugende kati okiteke mugongo nti eri wali akugulidde opozinge waawe akasekendi olyoka oveemu nga diplomati banaye n'omalonda bako ng'ava mu mmotoka olabira ddala Kyagulanyi katukope Kyagulanyi tumumalemu nekkala tugenda kukopa Kyagulanyi n'erinnya tulikyuse nga bwe bakubuuza gwani Kyagulanyi Ssentamu Robert ate Bebe Cool ye yabinkoledde abaana tutuuma mannya ge nzizaako Ssuubi oba mulenzi oba muwala addako ye Ssuubi mweno omusaaga tugenda kukopa tukumalemu nekkala bali agenda okutunulira bwati nga laba si yegwe kumbe ekkala yonna ffe twazitutte Bebe Cool ye yatutteko ye yatutte ojja tuwulira oba ffe twakuyita mu Uganda omuntu asigadde gwe tulabirako mu byonna bw'oyagala ensonga ze zibadde zigenda ku poliisi ozitwala wa Kyagulanyi ezigenda mu basajja wa Katonda ozitwala wa Kyagulanyi lwaki nga ngenda mu kigambo kya Katonda njagala kukona ku bintu bino ebyabampuuga kubanga naye stronghold eri awo simanyi mu Uganda bannayuganda ffe basiru ennyo nti mpuuga tulaba tuli basiru nnyo tetutegeera oba mpuuga ye musiru ennyo nga yeyeerabira amangu mpuuga yatugambye nti aleese DA terabikangako it is a new thing and it is a new way kati nga nze mbuuza
Mpuuga ye musiru eyerabidde nti yakironkinga emyaka 10 emabega oba bannayuganda be basiru tetusobola kijjukira kufembi kuliko omusiru ku bannayuganda n'empuuga kuliko omusiru. Ngenda mu kigambo. Okay. Yeah, thank you. Thank you very much. I, Amama Mbabazi, hereby consent to my nomination as a candidate for election as a joint candidate of the Democratic Alliance DDA for the position of joint president. Joint candidate wa Democratic Alliance yaliwo oba before independence. No Mugenza Mama Mbabazi. Omugenza Mama Mbabazi yali joint candidate wa Democratic Alliance. Mpuuga najja n'otugamba bw'ati. The people power, they never expected to construct one that was dominated by one individual. They want to recreate. They want to reconstruct and to dislodge dictatorship, to dislodge misrule, to dislodge cultism in leadership, to dislodge what we call the politics of lies, what these people normally call the politics of Jiwani, the politics of Chidimba Bula that we have seen in the last 60 or 40 years. And when Mpuuga took to the podium, he made the long-awaited announcement of the birth of a new political formation. DA, new way. Today we are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. We have given ourselves that task to move all the Mpuuga ganda twetedde ekintu kipya tekibangawo DA Democratic Alliance and the slogan motto new way. New omuntu bakugamba new kitegeeza new kitegeeza ekipya kati nze mbuuza Mpuuga ye musiru nti yeerabira gy'avudde oba bannayuganda be basiru nti Mpuuga byatukoze tetubimanyi. Kati tugenze mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukukowola okosomesa oyigiriza ekigambo ky'ekitukuvu wano tugenze mu kigambo ky'ekitukuvu. Mu bigambo mu ddakiika eziri omukama somesa oyigirize batabani bo bategeere tutegeere tumanye mu linnya lya Yesu Mwana Katonda yensabira nange oluvannyuma lw'okubulira abalala neemu okubatosaanira. In Jesus' name. Amen. Mpuuga, can't you differentiate between an old thing and a new thing? Can't you? Are you? Koze biba bita batya. Mbijjukira ngo omusomesa abitusomesa n'esi bimanyi. Koze biba byogera batya. Couldn't you? Couldn't you? Aren't you? Bane mujja binyambako wa mama mebbe nja kunyambako eddamu English school. Wamma gawulira. Mpuuga ekigambo new okimanyi. Okakasa Democratic Alliance empya. Kati wulire kikutawanya Mpuuga ekizibu kyo Mpuuga amalala gakulembera ekigoye video y'olwaleero. Labayo wano nga sinagenda mu kigambo. Waliwo ebifaananyi bino abaana batandise okudda emabega okutandika okutinkuula ebintu. Mpuuga nga loopu ate ne Ssennyonyi nga loopu. Mpuuga bwe yali loopu yatuuza olukuŋŋaana olwo lw'omu palamenti. Mu byobukulembeze oba mu byobufuzi protocol observed. Protocol ne hierarchy ebintu bikulu. Ne batuuka kubanga akimanyi eri yakakasa Museveni nti ono nze mutegeerera ono nze mukama we. Mpuuga yawamba Nuupu ng'akyali mu Nuupu. Ne bagenda mu palamenti ne banona pulezidenti waffe omuteefu omuwombeefu nga Bayibuli bwegamba Yesu yagamba mulabire ku nze omuteefu era omuwombeefu. Mpuuga atudde batuuziza meeting ya opposition. Olabye entebe Mpuuga gy'atuddemu n'obwa boosi bwonna laba we yatuuza mukama we authority appoint authority. Laba katebe ke yamuwa laba Mpuuga ke yatuulamu. Mpuuga n'atuula n'eccupa z'amazzi 2 mukama we nga talina ccupa y'amazzi. Mukama we yamulonda n'amuwa office n'amuwa ekirago ye n'atuula ku ntebe. Naye n'eccupa z'amazzi n'amazzi gennyini ga Mpuuga mukama we tanywa kutuzzi tonna eccupa 2.
zonna Mpuuga azitutte. Ekyo mu politics symbols kikulu. Political symbols kikulu nnyo. Photographic interpretation bagisomesa mu geography. Grid reference olina okuzi kati labayo omulembe gwa Ssenyonyi. Laba omulembe gwa Ssenyonyi. Mukamawe entebe yali mu Mpuuga. Mpuuga teyamanya wa buyinza gye buva. Olaba Ssenyonyi gyatudde kuba protocol observed ate ne hierarchy erina okugobererwa. Okitegedde? Naye Kyagulanyi atudde mu eno entebe mutunuulire. Era ye Kyagulanyi atudde mu eno entebe. Katonda bw'aba akuwadde. Ebyo byonna byali observed naye Mpuuga teyakimanya nti waliyo ababimanyi n'ababiraba. Si kyekyo kyokka. Bonna nga bwe batudde ku mmeeza baabo buli omu alina eccupa y'amazzi. Bonna abagenyi ne boss alina eccupa emu, ne Lopa alina eccupa emu, n'abagenyi buli omu alina eccupa ye y'amazzi emu. Ebyo ebintu tobiyita bya kusaaga binene bina kye bitegeeza. Naye laba ewa Mpuuga. Mpuuga nga Europa. Ebibye byali bwe biti. Ye yenywera aquasipi. Yenywera azuwa yekale Mpuuga. Mpuuga n'amazzi, Mpuuga n'otuzzi natwo totugaba. Naye Mukama. Mpuuga n'otuzzi totugaba, otuzzi obuzzi. Wakiri wali muletedde mutampeko omwana w'omugenzi. Mulekwa, omwana mulekwa nfuuzi talina mama tayita taata. Ekuwadde office n'otuzzi n'otumumma. Naye Mukama, Mpuuga oli musajja. Wakiri wali muletedde ago mukaveera, wali muteredde wa akaveera n'akaseke. Yali binywedde. Oyo omwami, oyo Kyagulanyi yali binywedde, yali ne Babi namugamba Babi wamagenda mu matooke go. Wamagwe, ekigere kiyidde. Lumonde. Muwogo takawa. Tekako muwogo awo. Gwe Babi, mugende eri mu kefusiza mwe. Tekako muwogo wama. Tekako gwe ekigere, tekako tuwute. Era yali baddanywa amazzi g'akaveera naye Mpuuga n'amazzi g'ekikumi. Kati appointing authority nakujjako ekintu. Kati tugenze mu Bible. Nsoose ne Mpuuga okuleeta DA. Tugenze mu Bible ku DA. Essula y'okutaano. Abo lwatuuka ayuza ku lugoye olujja n'ab'obugole awasizza omugole bw'abanga alinako. Naye ennaku zirijja abo awasizza omugole lwali baggiwaako ne balyoka basiiba mu nnaku ezo. Kati ngenda kutandika ebyo ebyogeddwa mbadde si byenjagalawo leero. Bwe biba bitukuta olulala bijja tukwata. Kati wano njagala owulire ebigambo bino Bayibuli byegenda okuyogera kati obiwulire kubanga obudde bugenze. I'm summarizing to the one. Era n'abagerera olugero nti tewali muntu ayuza ku lugoye olujja ekiwero n'akitunga mu lugoye olukadde. Kuba bw'akola atyo ekijja kiyuza olukadde era n'ekiwero kyayuza ku lujja tekifaanana na lukadde. Bino ebigambo Yesu yabyogera emyaka 2000 egiyise. Mpuuga ne bwanika pastor tebabisomangako. Nti twayinza kukwata olugoye olupya n'olukubako ekiraka ekikadde. Oba n'okwata ekiraka ekikadde n'okikuba ku lugoye olupya. Kati nze mbuuza. Mpuuga otugamba atya nti Democratic Alliance ekipya, it is a new way. Naye ng'ate mwakirwanisa independence n'omugenzi Amama Mbabazi. Wali tugambye nti tuzuukusizza ekintu kiri ekyafua kye tuleese tukireete tukikole nga tukikubyeko enfuufu n'otatugamba nti it is a new thing. Kati okubako ekiraka ekikadde kyonna kikadde oba kyonna kipya. Yesu yagamba ebyo ebibi tebisobola kwatagana. So tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde kubanga omwenge omusu gwabya ensawo ez'amaliba ne guyiika n'ensawo ez'amaliba zifaafaagana. Tolina bw'oleeta Democratic Alliance enkadde n'ogiyiwamu omwenge gwa Fangoni omupya, omwenge guyulizaawo ekikadde kiri. Omwana akugambye ye atambulira ne vision ye y'ebyobufuzi bw'agirowoozaako atambulira mu Fangoni United platform. Omwana atambula mu United platform NUP.
egwayo eti banenze natamira NRM kwenze ni UP kigwayo kita fango ni unity platform ogwo mwenge musu bulungi nnyo musu kuba gwa unity platform omwenge mufugwa united platform musu mupya n'oguteeka mu kisawo ekikadde olwabadde okutulamu bweguti ne gukiyuza tosobola kuddira kigoye ekikadde kikubako kiraka kipya ono mwana ebyobufuzi waliwo mwagala muyingiza mu byobufuzi naye y'okutegeera ebyobufuzi yabitegerera mu united platform amanyi bya mulembe guno byakwogera mazima gw'otugamba muzze okukola ekipya nkugambye oluzungu lwabadde wano Mpuga yayogedde oluzungu Mpuga yatupromisinze ebirala ate ne Fango Unity Platform bo batugambye ebirala wulira Mpuga Samira. And when Mpuga took to the podium, he made the long-awaited announcement of the birth of a new political formation. Abogezi bali babiri Mpuga wulira today they are here to announce the birth of the DA, the Democratic Alliance. Yes. We have given ourselves that task to move all the way. We are going to speak if Kwekaza was a person, we are going to speak to everybody. We are going to knock on every door. We are even going to open and close the windows. Mpuga noted that the opposition had lost time attacking each other, further entrenching the NRM rule in the country. He said it was now time to revitalize and push for the change in the country's governance. It's time to think anew. Time to move afresh. Time to dream again. Time to struggle again. Time to work again together. When we do this, when we do this, we don't need to be the most closest of friends. Omugenyi omukulu n'atuuka. Omugenyi omukulu olwazze ne bamukwasa akazindaalo. Omugenyi omukulu n'ayogerako eri eggwanga. Nze nabba akasimu. Ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu so kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido omwenge omusu kitegeeza guyabiza ensawo kitegeeza enneneko tubbe bobba ebinene obbire kuleva ekola ki omwenge omupya toyinza kuguteeka mu nsawo nkadde ekiraka ekipya tokikuba ku lugoye lukadde olugoye lukadde tolukubako kigoye ekipya kubanga ekiraka ekipya kiyuza olugoye lwonna ebigambo Yesu yabyogera emyaka 10 Pastor Abedi bwani katabisomangako sense mbuuza bannayuganda be basiru tebamanyi kipya oba Mpuga ne gurupu ye be basiru ennyo abatayawula kipya ku kikadde ekyo nkimaze ngenze mu Matayo 21 nga nkijja ku nsonga eri gyembalaze mu bifaananyi Mpuga okweyagaliza byonna Mpuga teyamanya kikyali mu struggle eno buli lwotamanya kikyolize problemu z'ofuna wulira Matayo ngenze mu Matayo 21 wulira Matayo 21 wano esula ya 21 bwe basembera okumpi ne Yerusalemi ne batuuka